gansanze waka omanyi nze bwenva mu bidongo wenkomawo waka essimu njijjako olw'ensonga abantu bangi bampeereza bo videos ku WhatsApp eyo yonna gye bakuba mukono ekwatakwata kutegeera oba mukono oba kololo oba uwa kati ebudde bw'ekiro obwo video bubakola ki oba popinga ku simu yange so kati nzijjako essimu nembulaba ku makya so kati nazuukuse nenzukukira mu mawulire amabi nti mutabani wange emmotoka emukubye bamutadde ku ddwaliro ku kiriniki abo bagiyita Mirembe so naye yampeereza message naŋŋamba naye afunye minor injuries oyitirawo ko okoze eki olaba message eno kati neŋŋamba okay kanzuukuke neetereeze ngende mulabe so yali alina ebintu byantumye okuva e Dubai ebintu ebyo byabwe bya music ngeri gyabadde nga ayagala nnyo music mikwano gye giri mu ndongo nga yalina byantuma nambireese naye nga nakola naye program nti ngenda kusinkana naye ku Monday ku Sunday lwero olwaleero kati ku Sunday mutwale mbadde simutwala nko ku Island okitegeera naye nga mugamba nti engeri gy'oli wa music n'ekibala kyendi mu kuzimbira nga music akolanga nga agezako okubanga naye abadde ayimba abadde akolagana nnyo nga ayagala nnyo music ffe music ali musayi kuba akubira ddala mba anti bange bayimbanga mu Golden Gate Choir oba ogimanyi so music atuli musayi so omwana bwe yasalawo okutwala path eyo neŋŋamba kakole ki sijja mukayanya kamutwalire mukyayagala era ebyo byonna byembadde nkola eyo biiki byenzimba epatta abinjagala omuteekamu abeere nga abimanaginga ngeri nze gyembeera bize kati nga olwaleero ku Sunday ngenda omukwasa ebintu ebyo byantuma okuva e Dubai then mutwale ne kuki ku Island mulage ebintu nga birina okutambula naye tekyasobose nvuga ogenda ku ddwaliro waali mukuba olwali lwaffe kitegeera mwene ebintu bye mubuulire ne program Uncle Jimmy naŋŋamba nti omwana afudde nensooka nfreezinga nawunze nensooka mpaakingako wakati mu kkubo ne bankubira eŋŋombe nga sikitegeera ngamba nzire wankole etya nengenda nga nzira mpolampola engulu nadde ne Silver netuvuga netujja netutuuka ku Mirembe netuukawo awo omusawo naŋŋamba nti ki accident yafunye omutwe yagukubye ku chorus then nafuna internal bleeding eyalese problem naye nawulidde bubi paka kati kyawulira bubi era sinakikiriza bulungi mutabani wange zabadde sawa nga mmeka ejjo yafunidde accident ku makya saidi ku siteera awo wenyini ku siteera ng'asala yasazila eno esooka then alina banne bakola nabo kati asala bagala osala eyokubiri bo ne bagenda banne nasitopingamu katono namala ate nadecidinga okugenda nga its too late motoka nemukoona agambye yabadde drone nebamuddusaddusa mu ddwaliro naye byonna ogamba byannaku amawulire gannaku olumbe luli wano enajanankumbi Eric oyo abadde very close ne mama wange okitegeera nga amwagala nnyo okitegeera nga mama wange ngeri Eric gyeyanfaanana ennyo nga mama wange lwalaba Eric alaba nzeze era mama wange yalumiddwa nnyo n'agamba temunzijako mutabani wange we kaakati okuteeka wano olumbe enajanankumbi wetera ku siteera awo ojja wano munda abantu abasinga bamanyiyo kasita ova kukigenda ku siteera ositootuka ku siteera noleka ekigenda waggulu Kagabi ku zero oleka ekigenda Kagabi then nojja ekiddako ekigenda ku zero kyokwata nojja era tuli ku kkubo wano wetugenda okusula olwaliro mulumba olunaku olwokubiri ku Monday tugenda kuba tumugalamiza ku kijja kyaffe eruweero enakijo owetera kukigenda mu kakomera